enensi tugiriko kaseera naye Katonda tayagala kudiringa n'abantu batayagala kulowooza mu mutwe gwo temulimu buugi. Bible kyeve kugamba still in Proverbs chapter 4 verse 7 egamba bweti nti amagezi kye kigambo ekisinga obukulu. Wisdom is the principal thing. Take a step out of wisdom, the rest of the steps will be taken by God. Alungamye ebigere byabo abatadde plani ku meeza. Alungamye ebigere byabo abatadde plani ku meeza. So ne bweba nkoko saagala nkoko kusinga magezi. Enkoko bweba eyagala kubiika eggi eba eriwulira. Etagala neddeno neddeeri kati mwabalina seminti. Nenoonya we neetakulatakula wakiri akannya. Ebiike mu kannya keesimyawo mu nfuufu. Nga tuwali kannya muyina seminti. Enkoko olaba ebyokulya bivuddeko yeetala eddene eddeeri. Wadde waffe ennyumba zaali za ttaka. Naye ng'enkoko bweba yeetala mangu nnyo ng'ogwo bagizingidde dde ekintuntu awo ekyebisubisubi efune weebiika eggi lyayo. Enkoko naye ekulaga nti yeetala. Kati naawe obeeranga yegwe Katonda waayo. Kati agwe no providinga ebinaagiyambako okuderivalinga eggi lyayo. Kati enkoko teteekwa kusinga. Katonda oteeka omulaga bwe weetala n'eggi. Ndowooza kyekifaananyi kye mba ndeeta. Oyagala kubiika. Omwezi guno ogw'omwenda buli mubuulizi agwogerako omwezi gwa kuzaala. And normally mwezi gwa kuzaala emyezi bwe giwera mwenda omwezi ogw'omwenda gwa kuzaala. Naye gwani yagamba nti ataana olubuto agenda mu antinento. Atalina lubuto ani amwatendinga ng'ow'olubuto. Olubuto lwe lukulaga w'onodda. Kasita oba n'olubuto n'engoye zikyuka. Oba amagezi gazze. Abantu abamu mulina olubuto naye engoye mwagano zikyusa. Weekapise muli omwana omunyiga. Njogera ku lubuto olw'okwolesebwakwo. Olina olubuto naye olemezaako amaviiri. Oyagala okudiringa n'abantu ab'obuvunaanyizibwa naye oyambala bubi. Olina olubuto olw'okufumbirwa naye oyambala ng'atanaba na kulowooza ku byakufumbirwa. Ennyambala y'olubuto eba ndala. Era kyova olaba omuntu bw'atandika okuba nti alina levo gy'agenda okugendako olwo luba lubuto. Atandika okwambala mu ngeri endala. Tojja genda kusaba mulimu mu office ng'oli lubuto lwa mulimu. Ogende ng'oyambadde bi-t-shirt byo. As long as you are going to approach an office for a job, you are going to apply, you must dress appropriately. Ogenda kwambala ng'omuntu agenda okusaba omulimu mu office. Buli lubuto ludimandinga maternity yalwo.